omulabi wakomulungi nga musawo Barbara mpanirizaako nnyo nnyini ddala mu program Mbeera Mulamu. Olwaleero tusubwa tukyukakyuka todda walala. Olwaleero nnina omugenyi nga mulwadde wange bambi kati njagala atunyumizeemu. Nina ensonga lwaki tuzze okuba nga ate twogerako naawe omulabi waffe omulungi mu program Mbeera Mulamu. Mukulu Fred, tusanyusa okulabako. Kalinya. Yes, wasiibye otya? Yeninya. Mwinkiiwe. Gye tuli. Omulabi waffe yandyetaaze okumanya amanyo g'amatuufu oba ne gy'oviira. Amanyo gange nze Seremba Fred. Okay, Seremba. Nga mbeeridde bitundu by'obwenzi. Kitundu bakiyita tweyanze. Tweyanze? Okay. Owe tweyanze ndowooza oba osobola okumanya mukulu Seremba. Tukwebaza okuba nti togaanye. Omulala agaana n'agamba nno nze kati kansooke mponere ddala ndyuke ate munzizemu eyo si kyekyo? Yes. Kati mukulu Seremba omulabi waffe omulungi twagala okwogera ku nsonga z'obulwadde obw'enjawulo naye ate ensonga enkulu etukozesezza no program today kwe kubeera nga nzikatiriza ensonga ey'okukeberebwa. Mukulu Fred, nkimanye nti olina kati sukaali. Badde nsaba obulireko omulabi waffe omulungi watandise ddi okumanya nti olina sukaali? Nalandise okumanya nti olina sukaali nakyewuunyizza nnyo kubanga nzize nga nfuna obuzibu obw'obulwadde obutali bumu nga nejjanjabyako naye nga tebanzijanga ku musaayi gukakasa nti ndi mulwadde wa sukaali ekiri awo. Wano wabulawo nagezaako emabegako obulwadde ku sukaali ne bangamba sukaali w'omutono. Ne bakugamba mutini? Okay. Naali ssatu era ng'enziira ekyo kyemmanya kyenalimanyi. Kaakati banga siddene ngenza okwesiŋŋaana ng'embeera efuuse ng'enkalamata enzita buli kaseera nywa amazzi nywa ebiwoomerera sobole okuzibikiriza ekintu kiri nywa amazzi nagenza okulaba nga ntandise n'okukola ki n'okuwulunga obutalaba amaaso tegaagala kulaba emmere n'entuuka ekiseera kakati nga saagala kulya mpulira njagala kwebaka. Lwaki sukaali abaddemu olwedi aba mungi kati ate oba ogasseeko ate nga obutafaayo eri oba cells teziri mu kufuna tutegeeraganya. Nsaba omulabi waffe omulungi obubonero obwo bwegendereze ofukirira nnyo ekiro oba n'emisana ekisusse enkalamata ekutta tobeeraawo n'ogamba oba ndoza kawago kange nedda enkalamata tekwatagana na kawago prostate is kawago. Prostate, okay. Prostate kyaganda wala buli omu akimanyi. So tobeeraawo nga teweekebeza bituufu. Kano akuuma kangu nnyo era omuntu yenna waafuna sukaali akagula n'abeera nako ewaka. So that osobola okwekebera gwe kennyini ne weemonitoring. Okitegeera nga bwe tukukola wano buli kumakya ne tumanya fasting sukaali ali atya. Ekirala kye njagala okubayigiriza sukaali si bulwadde. Kibadde okimanyi Mr. Seremba? Sukaali si bulwadde. Nadde njibala nti endwadde ekyasembyeyo okuba ey'akabi. No, sukaali is a disorder. Disorder okitegeera ndowooza. Bwe bagamba disorder, order ogimanyi. This kitegeeza kivudde mu order. Kivudde mu mbeera gye kirina okubeeramu. Tekikyasobola kukwataganya bintu nga bwe kigwana. Nedda obulwadde bwa sukaali it's a disorder.
Disorder means bw'ova mu mbeera gy'olina okubeeramu. Nodda mu gy'otalina kubeeramu osobola okufuna sukaali. So twegendereze nnyo ddala. Simanyi oba kyatandika kitya, golowooza kyaviiridde ku ki oba kyaviira ku ki okubanga ate kati oli mulwadde wa sukaali wadde nga ogenda kuba bulungi. Kubanga abawuliriza n'abatulaba, omwami ono yajja ne mukebera bw'ali ku makya nga tannalya ng'ali 31. Nabagambye at least okubeera mu normal range olina kubeera at least 3 to 6 oba actually nga toli beyond 10 nga tosuka 10. Ate bw'oba below 3 nakyo si kirungi, obeera hypoglycemic. Yes, obeera sukaali wo tamala mu musaayi. So ekyo nakyo si kirungi ate oyo mubi baaba kubanga okwambuka akasozi kiki ekyangu okwambuka akasozi oba okukkirira. Si byawula nze no ngamba ebyabulijjo okwambuka kuzibu. Kyekyo kyembadde nnoonyaayo nti bw'aba sukaali ate ali wansi nnyo osobola okuva mu mbeera mangu ng'ali wansi nnyo ng'ali below 3. Okitegeera osobola okukankana era bwe baba tebakuyambye osobola okugwa n'ekigo kabe kasinge n'okuzikira. Okitegeera. So sukaali wa waggulu yes naye atawaanya naye bw'otegeera ekizibu osobola okicontrolling. Amadde mmannyonnyola nti no, it's a disorder. A disorder, that means when you have order you can be well. Kati madde mbagamba nti yajja ng'ali 31. Eno glucometer one touch ekoma ku 33. Era bwe tuba tumukebedde nga suka 33 eno glucometer eraga error. Okitegeera eba tebala. Emabega malenzi gye nga bandeete nga wagala ebiwoomerero okwekutula. Nanti kati lwaki omubiri gusobola okwagala ebiwoomerero okwekutula kwe kubeera nti no obutafaali bwo buba bubanja. Oba ontegeera obutafaali obutafunye glucose bwo buba bwagala amaanyi. So embeera ebaawo omubiri ne gugamba no twetaaga tuli mu bwetaavu naye ate nga bw'omuteekamu era asigala mu musaayi. Kati ekyambuzaabuza yes kwe kufuka kuno okuli waggulu ne ngamba ndowooza prostate erina obuzibu. Prostate byanjawulo nnyo ne okubeera ng'olwadde sukaali. Actually mbadde nnyinnyonnyola bulungi nti kali bwe kanyiga ku luuzi oba pipe efulumya omusulo obeera tofuka. Buzibu bw'amaanyi by the way. Omuntu yenna ng'oli beyond 45 years ng'oli mwami obeera olina ate okutandika okwegendereza n'okukebera prostate yo. Bakukebera batya prostate? Nagendako ew'omwami omu ne bw'otamwatuukiriza amanyi nankebera mu scan oba ku kompyuta. Naye nga lwaki wagendayo? Wali olina obuzibu ki by then ebiseera ebyo? Nalina obuzibu era bwakufuuyisa. Nalina obuzibu bwakufuuyisa. Omusulo tegwayeesibaako? Okay. Kaakati bwe nampa eddagala bwe nalikozesaako nembeera bulungi. Nobeera bulungi. Nomanya nti prostate yeekuli okubi. Nembeera awo okumala ebbanga bwe mpulira nga ekizzeemu nga ngenda naye nga simanyi nti wayinza okubaawo ekisingako awo. Twebaza Mukama nti amaddagala agamu gakatinga across ne gaba nga ate gasobola okuyambako mu ngeri ezimu oba endala. Naye atulaba beera sure kyojjanjaba. Yes. Tobeera awo ne weesiba ku kintu kimu nedda. Check-ups are okay. Wadde Yesu tulina ebintu bingi bye tusobola okwekebeza ate ne bireeta obulabe gye tuli.
for example tobeerawo nogamba nze njagala genda mu x-ray buli kaseera no waliwo ensonga ekutwala mu x-ray okitegeera naye kati bino ebintu byangumuko nti just akasayi katini nnyo oba osobola okutegeera nti olina sukaali. So mbadde njagala kumaliriza nga ngamba nti tugendeko mu kuwumula tunywe ku lulendo lw'amazzi nga ngamba nti tufeeyo nnyo nnyini ddala okumanya ekizibu wekiti. Nagambye sukaali si bulwadde naye disorder. Kati awo waba waliwo essuubi ery'okuwona si kyekyo? Yes. Kati no tulaba tujja kukomawo kati nnyo tukunnyonnyole ebisingako wano. Tova ku 3ABN TV. Kati tunywe ku lulendo lw'amazzi. Kulisaayo nnyo mu kuwumulamu okwo. Musawo Barbara tukyagenda naawe mu programu yaffe Enganzi Beera Mulamu. Kakati mbadde mbagambyeko symptoms ezimwe bw'oba olaba ng'onywa nnyo amazzi ekibadde tekiriiwo bw'oba olaba ng'ofukirira nnyo then bwe bakebera pancreas usually bakola scan bayinza okulabako spots oba colors ez'enjawulo like spots simanyi bwenkinyonyola mu Luganda. Waliwo okuwulira obulumi mu upper abdomen waneeno waggulu n'owuliramu obulumi wali owuliramu. Okay. Kati ako kabonero okubeera nti ate oyina sukaali. Lwaki akalulwe kali waggulu wano. Then waliwo okubeera ng'oyina yellowish skin. Nga bwe twakebera omwami ono twalaba nga bilirubin mu musaayi mungi. Bilirubin kirungo ekirina okukolwako ng'ekibumba kikola bulungi bilirubin tasukka mu musaayi. So kyekyo kireetera amaaso ga yellow biki kati wobeera ng'olaba ng'okiyina teweekebeza kibumba kyokka soka weekebeza sukaali kubanga kayinza okubeera ng'ate kabonero akalaga jaundice oba bamuyita ki mu Luganda balina bwe bamuyita okubeera ng'oli wa yellow amaaso ebibatu kyenvu yes nga oli wa kyenvu bamuyita kasujja waliwo we bakiyita mu Luganda sikimanyi bulungi naye mu Luzungu tukiyita jaundice. Kati ekirala waliwo okubeera ng'ozimba olubuto wakifunako bakiyita bolting. Then waliwo okubeera ng'olina omugongo ogukuluma ezo zonna signs nno. Era tegwannumako. Gwakulumamu? Tegwannumako. Si buli nti sayini olina obbeera nayo naye ekisinga obukulu nyonta kwakirirwa kubeera ng'oyagala kunywa amazzi ng'ate ofuluma nnyo. Ofuyisa nnyo. Waliwo okubulwa appetite ekyo kyakutuukako. Sukaali bw'alinnye nnyo Mukama akuyamba n'oba ng'ate tosobola teeka mmere Mukama. Waliwo wali nga wakatandika oba oyagala okulya ebiwooma kuba omubiri guba gwekanze nga tetukyafuna bintu biki glucose nga gwagala ebiwooma. Kakati waliwo abamu basesema n'owulira ng'oyagala oba kusesema ng'ate tosesema kye bayita nausea. Abamu bafuna nzikulu emisinde yes ne babeera nga tebali comfortable. So obwo obubonero bwonna tobeera awo n'oweetuulako n'ogamba ndwadde kino ndwadde kiri nedda kiba kyetaagisa okwekebeza. Kati madde njagala kubawaako ku ezo symptoms obwo bubonero. Kati madde njagala twogere ku lwaki sukaali ajja tunoonyereze kubanga engeri yokka ey'okuwonamu kwe kumanya lwaki obulwadde bwajja. Kyobola mbadde nkubuuza Mr. Seremba tigolooza kyaviira ku ki? So mu sukaali ekisobola okuleeta sukaali ekisooka stress. Omuntu ng'owennyise ebirowoozo wenna oyina ekikusumbuwa. Stress mubi nnyo nti naanyigiriza buli kataffaali. Ateberezaamu akataffaali akeenyize n'oleeta ekisumuluzo kyamu insulin. Kiba kiggulawo? Kiba tekiggulawo. Kale mu locally that's how I can explain.
Then cause endala abasinga babeera bamufuna mu bukadde wamulina bw'oli muto? Nze mu buvubuka bwange bwonna. Yes. Kwegamba embeera zange zakyuka nkuze. Kubanga n'ebye nalyanga byakyuka kasanakula. Kubanga okuva obuto bwange nze nali sinywa mata, sirya nnyama, nga manyi kukozesa byannyanja ng'ebyo. Nga lwaki tonywa mata? Kyali kikula kyange. So tewakula ng'olina ndwadde? Osendwadde? Obuvubuka bwange saalwala. Nawasa nina emyaka 26. Wow. Naye bwe giwera emyaka 4 nentandika okulwala. Biki bye wakyusaamu oŋŋambye nti? Nakyusa natandika okukozesa ebintu ebisaakozesa nga ndi muto. Nga kyoba? Nga bwe nkunnyonnyodde nali sirya nnyama. Kati ogirya? Obadde ogirya? Wafuna okugirya? Bwoleka. Atulaba tuli kunyoonya butya omwami ono. Kaakati ennyama, ebyo ebya butto, ebya buliki, kwegamba ebitali bya bulamu. Nze bye ndowooza nti byakyakalanya obulamu bwange okutuuka ku ddala lye nakola ki lye nagirako wano. Kisobokera ddala mbadde njogedde ku myaka. Then ekirala ekireetera sukaali anxiety okubeera nga oli awo toteredde. By the way, ne bw'oba taata w'amaka wekkakkanye nti we olina omukyala n'abaana, right? Naye bw'oba onaawona kati lwaki tubagamba causes? Bw'ofuna ekintu lwaki kyajja osobola okinogera eddagala. Naye bw'oba tokimanyi tosobola kinogera ddagala. So atulaba oyinza okuba ng'oli anxious all the time. Teweewummuza mbugoli taata nnyo, so otuuka ewaka bitabuka buli omu n'adduka emisinde gwali okwerwaza. Era abaami abasinga b'olaba nga oluusi abamu cause eba ndala, naye abamu tebeewummuza, olaga obusajja buli wamu. My dear, wekkakkanye komawo ewaka, emirembe gibeerewo, obuze ku bantu, abaana bakusanyukire. Ebyo byonna biwa obulamu. Cause endala is poor diet, okulya obubi. Kati awo wewali obuzibu nti abantu abasinga okulya obubi ate bakutuuma kulya bulungi. Kubanga simba wakati awo ebbanga eryo mmale ndyoka bandeete wano. Nafuna okuweebwa amagezi nina kubanga okulya baakizuula nti nali sirya mmere ekola ki? Emala. Kati baakizuula nti nali sirya mmere emala ate nze nga mpulira nti ndidde. Ekyavaamu nengezaako era okwagala okulya emmere emala, appetite neekola ki? Negenda nebula bubuzi. Kati nembeerawo nga sirya, nebanga ndi kakati mulyangako wakati awo nywewo obuugi. Nga nywa obuugi n'ekyapati. Obuugi n'ekyapati. Obuugi n'ekyapati. Obuugi n'ekyapati. Kati ebintu awo we byatabukira nagenda okulya nga n'ekyapati sikyajagala, n'obuugi sikyabwagala. Kwegamba nga njagala biwoomerera, njagala binyogoga. Nga bwenywa oba amazzi gabuguma nga wano mpulira njaka bwasi nga nina kunywa mazzi buli kaseera. N'oresortinga n'okunywa aganyogoga kuba oyagala kukkakkanya wano ebbuguma. Bamanyi balwadde ba sukaali. So eyo kozeemu olaba nti obutalya bulungi ebintu ebirimu omugaso by'oba tubeera awo bayirawo obulamu kati bwakwatirira. Bw'oba oli muntu awo ng'oli awo ng'okimanyi kimanya soda mubi naye nkyamunywa, olina ekizibu like zuukuka. Obulamu tebukyali bwe butyo. Si buli kintu nno ogenda kimanya, naye at least by'omanyiko tandika obikola mu butuufu bwabyo. Ekirala family history. Oyinza okuba nga maybe bajjajjaabo baalina that weakness
okubeera nti n'omubiri gwammwe munafumu ku nsonga eza kalulwe oba ku nsonga z'okufulumya obukyafu ne bukosa obutafaali. Naye ennyimirira nze musawo Barbara ne nkugamba nti family history is a factor, causing factor for diabetes, but embeera gye weeyisaamwe yereetera obunafu obwo okuzuukuka oba okukosa. Okitegeera waliwo abantu bangi nga baazaalibwa mu maka nga mabi nnyo ng'obulwadde bungi naye ng'essaawa zino si balwadde. Okitegeera lwaki? Embeera ze beeyisaamu, habits of eating, ebyokulya buli kimu. Then waliwo okubeera ng'olaakinga insulin nga bwe nabagambye ng'ebisumuluzo tebimala kugulawo butafaali buno kuyingiza glucose mu mubiri. Bingi nutritional deficiencies. Akalulwe kano kalabirirwa ng'eriiso bwe libalabirirwa, ng'olubuto bwe lubalabirirwa, ng'ekibumba bwe kirabirirwa. Kati buli bw'oba nga toyina birungo bimala mu mubiri buli kimu kisobola okukosebwa. Kyova olaba waliwo diabetes type 1 ne type 2 nti no ebisumuluzo tebimala. Ekyo nakyo kireetera okuba nga obutafaali tebufuna glucose, so n'asigala mu musaayi. Bw'asigala mu musaayi biki byakkola by the way? Ebirala bye tulina okwewala z'emmere ensava ezirimu amasavu amabi ageekwata, then ne sugary products, ebintu ebirimu sukaali omungi tuba tulina obyewala ng'ate mubi. So ebyo bye bisobola okuleetera omuntu n'aba neki sukaali. Kati nsaba otubuulireko bwe weewulira kubanga njagala kati we najjira wano nali nfuuka emirundi egisoba mu 2. Wow. Naye kaakati sisusa mirundi 3. Ekyo no kiraga nti no ogenda oterera si weewaawo? Ngenda nterera. Kati ate mu kwebaka waliwo obuzibu mu kwebaka before? Emabega? Namalako ebbanga nga seebaka naye nze nga simanyi. Emisana n'otunoonya ne tubula, n'ekiro n'otunoonya ne tubula, ne mala ebbanga. Kwegamba nga bambi obulwadde butawaanya, so better okumanya nkoze ntya obutabufuna. Mulabe waffe omulungi omwami ono yaliko nga gwe nkiwa wali bulungi naye ate obulamu ne bukyukamu. Ne bukyankalana. Yes, ne bukyankalana. Ate bwe bukyankalana bwetaaga okuddaabirizibwa ddala. Kati mbadde njagala otubuulireko bakola biki? So that atulaba yeewuunya essaawa zino ali 14 tannaba nammalawo wiiki ng'ate abaddemu 31 ate tali ku insulin. Amulabe waffe oyinza ogamba alaka ali ku ddagala lya sukaali, nedda Mukama agenda musaasira. Lwaki? Ali monitored. Ekisooka, this is important. Tobeereeyo omusawo n'akuwa eddagala naye toli monitored. Oyina okumonitoringa n'omanya it's a steady progress. Nti okuva wenvaamu 31 nentuuka ku 14 kirabika nja kukakana. Okitegeera? Era abalwadde bonna bw'aba tannabatandika ddagala usually bakakana ne babeera bulungi. Nebaza Katonda kubanga kati nnumwa n'enjala bwe mba ntuusizza okulya njiwulira ng'ekola ngeze ekitutte ebbanga nga okwagala okulya nga tekuliwo, nga ne bwe njiwulira obuwulizi nga olusu babagireeta oba bagifumba nga mpulira ennaku ng'enkwata naye ate nga sirina kyakkola. Naye era nga ne bwe mbigaya tebigenda, nina kubinywera kubiyiwa mu mazzi bikole ki? Bigende. Ate kyali kibi kubanga bw'oyiwa amazzi mu mmere digestion yerwawo. Kati n'oba nga ate emmere gy'oyingiza oba ebirungo by'oyingiza oluusi emmere eba yayonoonese. So Mukama yeebale kikuyamba ekyo. Amiina nyabo. Yes, omulabe waffe ayinza okwagala okumanya treatment ki z'oliko z'omanyiiko kale z'otegeera.
kwegamba sina ngeri yenyiza kubamenyera bika bya ddagala byenkola ki byenkozesa sibimanyi nabo babiyita kubanga biri mu ebyo sijagamba nti bizungu byaffe byawano bya bulijjo omuntu ndowooza musawo gw'onoobanyonnyola kaakati kyenasanze wano nze kyembadde simanyi akasiisira ako mwetutuula steaming kwegamba ogenda okuvaamu nga wena owulira nga otowolokose waliwo obudagala bulala bampa ngenda okuwulira ngaenjala ennuma era oluli emmere kaakati otulo ntangira tutangire neŋŋamba owaayi sijja kwebaka ssaawa zino kaninde ekiseera ky'okwebakawo kinaaba ekikulu banjigiriza okugumiikiriza. So nga bwakugambye Fred, yes, tukola treatments ezitalina bulabe ku mubiri. Tetuli mu treatment gy'onaakola ng'ate weeralikirira ekibumba kigenda kufa zimanyi ate ensigo zigenda kufa nedda. Kati nga steam gyakugambye eyamba omubiri gwonna noba ng'otuyana ofulumya obukyafu then noba ng'ate oweweera gy'okoma okikola continuously gy'okoma okuzuukusa organs z'omubiri okuyambako. Ate organs endala bwe ziba nga ziri bulungi kyangu nnyo okuyamba akalulwe kano nako ne kabeera nga kali bulungi. So omwami ono ali ku treatments physio oluusi tumukola waba awulidde pains naye ali ku hydrotherapy both n'ey'ebigere. Waliwo ekyuma ky'olinnyamu kiba kikankana bwe kiti naye nga oba olinnyamu ogenda okumaliriza eddakiika z'omalamu ng'ate era gundi y'ebigere eno owulira nga okyuse muli mu mbeera ze eza bulijjo nga tolinga ng'ate bw'obadde. So diabetes oba sukaali omungi mu musaayi akosa nerves bwe busuwa oba obusimu kati tuba tuzuukusa oba obusimu butandika okukola buddewo buzuukuka ekyoba olaba abamu bafuna ebiwundu ku magulu lwaki nerves ziba zaafa emisuwa nga gyazibikira ne sukaali ng'omusaayi tegukyawera naddala mu busuwa obutono bwe tuyita capillaries. So omunabi waffe woba oli eyo nga oyina ebizibu oba tugeze ebigere bitandise okuddugalirira tofaanagana si kirungi kwetuulako weekebeze sukaali then oyinza okubeera awo nga naye otandise okusannyalalamu oluusi kibeera ne pressure muganda wa sukaali. So woba okebera weekebeze byonna. Pressure tebalina mu kugamba simanyi okutte ku kyuma simanyi okoze eki. No, please, I stand to advise nti no genda ne weba clinic please genda weekebeze ate weekebeze kati this is a stethoscope neno gundi BP machine osobola n'okubeera n'eya digital lwakuba eno nze yenkolera ng'omusawo kubanga eno eya manual si y'amanda bw'aba amanda gakendedde kati ofunye measurements enfe okitegeera. So kyova olaba ffe tukozesa eno naye waka waliwo bu machine obuli digital okateeka either mu masannyalaze oba n'oteekamu amanda noba nga at least weekebezaako naye entandikwa waakiri genda mu ddwaliro bakukole ki bakukebere. So nga tumaliriza mbadde nkusaba nga nkwegayirira obeere ng'olishuwa obulwadde bw'olwadde nga tonnaba kwejjanjabya ne bw'aba omusawo wo simukuggyeeko omusawo wo weeyo mubeereko naye manya ekikuluma lwaki kubanga si kyangu nnyo okutreatinga kintu nga tokimanyi kyova olaba obadde ku ddagala naye nga ate obulamu bweyongera kudda ki wansi. So akatalekeka nga tetunaba kumaliriza akatalekeka abantu balekerawo wakanyoomonyomo
Sikitegedde akatale ke k'abantu balekerawo akanyoomonyomo nti nze ate sikozesa abo ate sikozesa kino ate kwegamba n'omutunuulira era ng'atunulanga nga nze bwe bandeeta wano naye ng'ekyokukola takola ki tamanyi na kiddako obulamu bwe naabutwala ng'ekyokuzanyisa abetweyanze bannange ab'ekkanisa yaffe ey'Olusenke SDA mwebale kunsabira esaala zituuka era obulamu bugenda budda mukama abampeera omukisa. Amina. Yes, twebaza mukama nga Root and Divine Lifestyle Center okubeera nti no n'ebintu tuzze tubikola mpola nga mukama yatubeera. By the way wano tukola treatments nnyaye, tukola physiotherapy, hydrotherapy, then naturopathy ne diet. Naye ate ekyokutaano tukulembeza mukama nti buli ddagala omanyi mukama yaliwo amaanyi kubanga ye yalitonda. Then ekyo kyoyogeddeko ekyokugamba nti no abantu balekerawo okunyooma. Nkwebaza kuba okyogeddeko naye manya ekikuluma. Ne bw'omanya ekikuluma n'oddayo gy'obadde ekyo kiri oba beta kisingako. Kubanga oba okitegedde nti ekitugundi kiri bwe kiti. No, kyeŋŋamba omusawo wo ayinza okuba bambi nga tabitegeera bino ebyokebera naye nze kyeŋŋamba weeyimiririrewo actually bagamba weebeereremu genda weekebeze. Omusawo wo oyinza n'omugamba munnange si prostate sukaali ankola ki andi si bulungi. Usually babeera olusi n'eddagala naye ate era n'okwesiga ebintu nga bikola ennaku zino nabagamba twakyusaamu tetugenda wantu lwakuba tukkiriza nga Yesu we yali wano abantu bawonanga lwakukkiriza naye ennaku zino olina kusooka kubawonya ne balyoka bakkiriza. Okitegeera awo we tutuuse naye nga twebaza omulabi waffe omulungi owa 3ABN naddala puroguramu eno beera mulamu. Mbadde nsaba tuwunzike n'essaala. Mbadde nsaba nze mba nsaba kale mukama nate tukwebaza kubanga otudde akaseera akalungi okwogerako n'omuwuliriza waffe. Tukwebaza olwamukulu Seremba n'obulamu bwe ng'ogenza omuddaabiriza. Leka mukama ekigendererwa lwaki omuddaabiriza kituukirire kubanga nkiwa olina ekigendererwa. Kuba bangi mu myaka gye gy'alina nga si balamu essaawa eno kubanga bali bubi nnyo. Nga mukama omuddaabirize afuuke ekyokulabirako eri abalala. Tukwebaza olw'enjawulo eriwo. Tukwebaza n'omulabi waffe omulungi byayize mukama muwa amaanyi okusobola okubikola. Pongayo bonna abatamanyi kyakola bafunire amakubo batemere amakubo okubeera nga basobola okumanya ekyokukola n'ew'okulaga for true treatment Lord. Tukwebaza kubanga otuwulidde ekisinga obukulu twagala kubeera naawe mu nsi empya etaliimu ndwadde kukaaba simanya kulumwa kunoonya musawo nga byonna bigenze. Tusaba tubeere bamu kwabo abanaaba mu nsi empya. Tuteeketeeke olw'obwakabaka obugenda okujja okuyita mu nnyedungi erya mukama waffe Yesu. Amiina. Situmiddeeko bambi batumire. Ntumira mukyala wange Rebecca Seremba ambeereddewo nnyo omusawo ndowooza naawe ekyo kikakaza. Yes, nkikakasa bambi. Tumira muwala wange Esther musawo. Ono se y'oli mulala. Ono Lucy ye musawo. Okay. Ye muto. Bonna mbatumidde n'abazzukulu. Ntumira Kaso ka mulingiza wange mu maaso gange kati ali eyo ku mirimu gye ayinza okuba ng'aba nga abirabye naye mutumidde nnyo n'emikwano gyange gyonna n'abooluganda. Amiina. Mukama abatuwere omukisa. Puroguramu beera mulamu tuliddamu ate olunaku olulala mukama akuume. Amiina.